najja natandika okulirirawo obwavu naye nga sirina kyakukola nabulira nti alina ku airport nendabira ddala ng'obwavu bwo nga busembedde naye abagibeeramu nze nizo gamba nti mba respect ekyokulabaka maama ensanyusa okusanga maama naye ng'olabika bulungi nyondo girimu ebikola sokolekewaza nakyo naza naye nakoma kuwaddi ebizigo wampando zaibadde waayitawo ko 2 months wali wayitawo 2 months ate obikekkereza akasente nandi Shaki okekkereza ekizigo kuba ndowooza badde nga ntera kuwaba mu buli bbanga ki naye nga bale kusapootinga nange ffe tusiima busimi nze bwe mumbezezaawo e Dubai sijja balimba ate kati nnimbe tino nyina mulimo ki naye nga nawe weebale kubeera muntu mulungi muntu mulamu kubeera maama omulungi kuba abasinga bayinza ogaa mulimu agement yemu but still oli maama mulungi ng'oleza abaana ku ddungu otuleza ate nga naawe sigwalina ennyo kamaama oli mutuufu akati gwe wajja naye era nkusinga emyaka nalabanga kato kayina empisa ezo nyina abaana bangi bampita maama naye nyina bawala bange bangi era kimanyiroza gwe first daughter nyinawo abalala baani awo ba Chloe baani baana bangi era we nangamba nangaze sakala muntu usima kumpita mami bitwa tugende neze kinsanyusa kubanga muli bampuli anti kitiibwa okitegeera ekitiibwa kiva eri Katonda tebikera bukezi ku makya nekizi ate abalala bagamba oli mu bakuza sima bitwa tugende so naye nga mwe bane kunjagala Shaki no nange wambeerawo mu mbeera nnyingi nnyo bannange oli mwana mulungi Shakira simanyi na kyezijja kuwa kubanga wajjangayo waka nonyambayambako kamaama nowuliriranga nako kale ng'oli omanyi olina ebigambo ebikuvaamu kale nga bya kintu kikulu si byangu naye buli omu abeera naye nga buli wojja ewaka osooka n'ontuuza mu misooko gye kakati abcd kamaama oluusi njagala okubuuza ebizigo obuwi mami sala kusola bizinesi yo n'ondeetera kasente otandika ebintu by'okugaba obugabi okakkana nga bizinesi kale olina omutima mwana gwe olina omutima ate omunene gwe sokolekewa zeddi nze najjajja ndowooza ngenda kweza muno wiiki 3 wallahi mbadde simye nga tonoonyanga nako nange nno mbadde simanyi olwoga nange ndi byange ebirowoozo biri wala naye nali nakajja nenfunawo ebizibuzibu omanyoze masanyu olina bintu byoyagala kukola naye byonna mukama yagera munaye ate obulamu buba bulina okumuvinga on tetunabuuza nno bantu baffe banange abalabi ba Nyondo Media musiibye mutya bamaama bataata basenga bakojja mwe mutubeezaawo bwe mutali tetusobola kubeerawo kamaama naye Shaki okimanyi nti mu nsi muno mulimu emikwano egya namaddala iyo gyegiri lwakuba mitono girireya tuvudde wala nno tuvudde wala yojjukira oli omuwala eyatuvuma kuba yaddawa Shakira mbadde sagala ozijjukiza ebintu ebyo kubanga naye ng'abalabi sinnaba beeyanjulira bampita Shakira nze muwala wa mami omu bwenti yanzizaako abaana bangi naye tikirina buzibu kasi osigala ng'oli first born kawala kange kwagala nnyo nno Shaki kuba kimanyi naawe onjagala ng'ozijjukiza omuwala eyatuvuma nonga mami mpulira saagala fuluma wabweru omwana oli yatuvuma nanneerabiza buli kimu naye nga bannange naye kati nze kati Shaki kankubuulire era noyandaba yenna mikwano nze kyalina kivumo kimuvinga kuba wajjanga nongamba mami gwe nga si byoliko gwe nga ndi ku byange naye ng'oliri okagana pulira sala kufuluma abaana bavuma omwana akuvuma n'akwerabiza n'ewammwe akuvuma olina ebizibu byo olina ebintu ebikusumbuwa n'akuwa ne receipt omwana alyoka avaamu ebigambo n'alyoka kutumuka naye ng'ate ekisinga okwewuunyisa takumanyi naye ng'oli otagiya gwe yanvuma nga watuvuma neno yali omu n'alyoka oyo yatulemeramu baaba ne tugamba omuntu wabanga avuddeyo munnange n'anyumyako sitoole yabeera akoze ensobi tunagenda wala nnyo nga tetunagenda mu kiboozibozi tusooke twebazeeko SB4 ensonga nkulu eyo banange SB4 ogomba otya taata akola atya akola atya agamba atya taata agamba atya ne bannaga anti kazi oli kasama oluusi olulimi lutegukamuuko si bwe kiri etubeera muziwalabu zituwoza zita ali kansuubira oli bulungi naye nga neeyanza nnyo neeyanzeege ebiseera ebyo SB4 Media Nyondo Media
banange mwambeererawo nnyo era nga tetunnaba kumalayo byonna SB4 wena gwerabidde ojja musembyayo lwagonde ajja kusembayo oyo naye nga SB4 nkunoonya nina nno ekirabo kyo siina nnyo agenda kusituzaako ebiri SB4 bwanyiraze nnoonyaako bw'otannoonya kati wano ngenda okukasiza ti nongoberera ogenda ngamba Rosette olina story gyakoze eri nti naye wakoze bulungi bwotino bwoti singa ogenda mu maaso n'oyongeramu kino nti Rosette omutwe gwaleese nti story wagitambuza bulungi nnyo eno munaemberayo nga nkugoberera kati SB4 sigenda ku inboxinga walla Shakira okuleka mpozi mugeze okutagira SB4 oba musale mukano ka clip mukamuwe sigenda kumunoonya SB4 obanga okakasa nti ongoberanga otera okungamba mubera ku stories zange ng'oziraba Shakira ayina ekirabo kyogenda kusituzaako egyo sigenda mukkiriza ku inboxinga era sigenda ku inboxinga okuba ngoliko omuntu nguyagaliza SB4 genda omutemyeko omugambe munnange eri ku bwaguuga Nyondo Media eri akawala kakunoonya naye kakunoonyiza ku bwaguuga kayina ekintu ky'obwaguuga era munnange obubaka bwo weebuli bambi njagala nkwebaze asituzeeko ebiri kyonna ekinaabeerawo naye ng'ogenda situzeegi ebiri munnange gundi eyo story eyo awo nerabira omutima gwa SB4 mutuufu omanyi oba nga tusinkana muntu sagala ngabe muno bampana bwa is my friend nene mikwano mingi nnyo naye oba nga video omuntu n'oyogera oba oyogera kiki kituufu SB4 yo of course naninga mulala kola stories tu interactinga mukaawo kakati olunaku olwo twakola interview eyo twatukola interview la kubati neyo omusajja asigala muki kati nze ninamu omutima omunafu Shaki bw'ojja bwoti n'ombulira ekikuluma osooka n'otyamu n'ogamba bw'ombulira ekikuluma nze kasito oba nze newesanga musazi muntu ng'akaaba afulumya amaziga Shakira sayala kula amaziga it weakens my heart nze nenda bulobi muntu ng'ava amaziga ng'akaaba Shaki out of blue amaziga ganva mu maaso nga sena kumenya ti no bakabira ki oba akabira sanyo oba akabira nnako nzo emiya kula bako boti ng'okaaba is enough for me okufulumya amaziga sagala kula muntu akaaba kati when we shared your story oyina batuka ekiseera n'obeera ng'ogira biyenge and I was about to cry ojjukira story y'omula gye twakola yali ezise y'omulenzi babantu bayatuka ekiseera n'agamba Rosette amaziga akataka kutte ngapeera kuva mu kamera nenawulira ng'omwana nga mpulya ennaku nekiyokotako ne mpulya nga afa nga so akuholdinga kintu kyonna bangi naye abamu tebadda waliwo ono omuwala yeeyitanga simama muwala wa Nakankaka muwala wa nogundi Nakanka Isaac amanyire gyali Isaac asatu omukoleko buli kimu ntitwa kampani n'afuna omulimo yatunonyako kale katono tuba tubalina Shakira si buli muntu nti nno asobola okujjukira obadde emabega hende ekyala we don't want that as long as ogeze oli okay it's okay but if you come back n'okutubuuzako just obubuuza it makes us happy okitegeera gayo yanfukumuza amaziga kubanga nze onalaba olabira omwana omulenzi ng'ava amaziga mu maaso nze nali nfudde ku mwana eba Dubai yanga Rosette ng'olina amaziga mangi ogajjawa omwana omulenzi baba bagumu batabo bigine baguma nnyo naye omwana omulenzi watuukira okufulumya amaziga n'omulaba nti agafulumya kati nze nali nfudde kubanga nabalamu nga ndaba mwanyinaze ndaba muganda wange nempulira nga kinvutako Shakira nempulira nga nfa kati yeyo story yo nawulira nga nkutemu nga ndisinga wakulukusa nange nali wakulukusa nena naye biyengeyenge naye nga ngumata kasatakaaba nena tulya SB4 bwenti ng'omulaba kimulumye era otwava mu kamera nagamba Shakira zino sente zenina naye zonna zitwale nga bwe ziri naye kwata musawo najja obutese gye yali alina naga Shakira genda ne sente ezo nina nagwe nakigambye director wange bamuta Pafra namugambye omusajja SB4 sirabanga ku celebrity najje Dubai nawuliriza story yo nakwata kyayinayo kyonna mu mpale n'akikuwa wabasinga abayagala kujja kuba muno yalina muddiramu ye wana yalina muddiramu ze yakwata buli nsawo omwali sente zonna amiga bwe zaali nazikuwa negamba utasobola naye nja kukola ekisoboka osobola okuyambibwa ate bambi n'oyambibwa SB4 munnange mukama akuddiza oyo omwana sabo naye ayina omutima gugwe ku bubwe Shaki tujja kumunoonya
SB4 wagamba laba stories zange nti ofuna obudde obuziraba kati okoleka mpozi nga waliyo akugoberera zo wanakalaba genda omutumyeko omugambe olina ekirabo bwaguba ku Nyondo Media waliwo agenda okukireta naye nange inboxingako ngaye munnange mwanyinaze kikyate so Shaki soko compare game ko Dubai nze nyina kati byendi mukulaba nga nyizo okuba oba natira okuva ku mugendo lwakuba ndi mukazi alemerako mmanyi sijja kuva ku mugendo naye sobola kuba oli mupamanyola wali nyanga olusozi oyambuka bwoti nokkirira Shaki sina chestasobola. That's why I always say I can do all things through Christ who strengthens me. Shaki, Uganda ekutambulira etya kubanga nze binsobedde ngazi omuntu ekutambulira etya Uganda ye akasente ko tokogerako Uganda ye nze dadde lunaku lwenajja 27 lwenatandika okulaba obwavu nali ndi mu motoka ntuli ku bagita bateyo express ngamba omusajja obwavu nganda mbulabidde onangamba olaba okaba tonnaba nakuwezaawo butikitiki olwo malawo ebbanga eddene wali mu motoka bwoti nenga bwotunula bwoti nengola bwavu bwere obukulumbye singa okusesa nga noti ntandiso jibala olwonge nnuma Shakira kakubulira kati munnange era bannange nze salutinga bawangalya mu Uganda sikajanja siki ne Uganda erya sente Shakira nsobola okubeera wone sente nsobola okubeera wone sente nenga nti zino zirina oba mmeka nga sintono naye bwati buna kuwongera kati ndaira nga ntakanda lunaku lweggulo nabadde n'emitwalo gy'abadde 25 mitwalo 25 Shaki nomala ombuuza nti no Rosette wakoze mu kina ki oba sente ezo wazitadde kuwa ndi muntu ayagala okusevi kati sagala kuonoona naye era natudde ne ngamba kubanga kende ku makyanga sina muki sente ne ngamba ejo nadde ne sente zadebeka zadde bweziti wakoze eki Shaki sina kinyisobola kugamba nti no waliwo ekintu kye nakozeemu oba nyina kye naguzawo kikyo weekiriawo ne sente nga tewali sente etambule Uganda novuge mmotoka nogenda ku shero eri wa parkinganga notekamu amafuta gadira mwezo oba 2 mwezo 25 noziteeka oba ntokamu full tankayo oba nga yabina naye nga oli contented naye kati oyimirira ku shero bwo notekamu obufuta nenga n'omutima gukola bweguti nebaregeze sokondeke okukwata muno ba mitwalo 10 ojiwe mugundi okuwulira nga kikukosa enoti yerumira ddala lwaki sente ono ziruma nnyo okusinga ezeedi omwana olaba ngosoli mwana yagenda nga Rosette munnange nsabo nyambe muna empire ujjamu ebibiri munnange nyambisa ebibiri ABCD ngolaba it's very easy ozibanga weziri awo n'omugabo manyi zizino nekati waneeno mpaye mitwalo 2 kuki kuwabiri nze namukwano gwange namusubiza mitwalo 5 nemuganga nkyaliyo nemuganga ngenda jikuwa mukolo gwe bana zakulemye mama nasobodde omuwaze nasobodde naye nenga tezaweze nenga ato ogifulumye kuluma banage sente ziruma sente yawa neruma olina wansaba mmeko gamba kamuwa obusente butono kati nze olagana jana ngamba muna Rosette ABCD omayikalize mukaba buli muntu yamutonda lulwe Shakira njagala yo kintu kugaba wemba nyina sente sijikweka kati sobola kuwa omuntu sente newe hoda kikabiri n'empulira sente zanga ziri mu kunnuma nengamba muwadde meka muwadde 5 ntie kale sigo muwadde 2 nanti muli nenga ate obeera n'okwata 50 n'ogiwa omwana tosana kujjukira nti wamuwaddeko 50 lwaki olabira ddawo n'omuwa omutwalo obanga tomuwadde ba 10 noga kamuwe 5 gimubeere okwata wane mitwalo 5 bye bitano ebyeri nogenda okukola ku shopping oba bugoyo obachi nojja kavero lesebwe katinga ebintu nga bitono nenga sente ozikoze eki ozisasanyiza nenga eri okwala sente zo nezina gazikuluma nenga byoziguza mu gogero bikozesa nze sente yawane nnuma Shakira simanyi bwengenda kikola simanyi bwengenda kukyemanyiza neze sente mpulire nnuma nze no kankubulire buli kimu okumaba kiseera nnyanya butungulu nze oba namanyira mumanyiza bintu bya kiro nze nakanamanyira byakiro ndabira ddala nga banziba kuba buli kimu bakiseera wano bana mukikola mutya mu okubeera nga banzibira ddala ogenda n'omutwalo n'okomawo ng'omuntu we baguzizza nga baseera
naye kiki simanyi ndowooza ebintu babize mu kiro ate ebyo kubanga ndabira ddala nga tebajja tubba obala kuba nti kati ziri sente nti oba kale oba iriwo kafuna kawera nti oba ofunafuna ate nga sinazammwe ate newali osobola ofuna taxi nekujjako 50 si ye mitwalo etaano olijja ka mita nekakubala 50 oba 10 wembambaze 5 meters ziba za 12 wegumu ebbiri kyokka wano okuwoowa boda omutwalo okutuusa woolaga muyombagana nomuganze ninamu ku myezi waliwo kawokawo ontwala ne wali tewabaawo kaayana Shaki tugenda kumanako tutya Uganda tugenda gisobola kubanga Uganda yetuvuga speed mpaka mpozi esente zituluma noti eruma baba akikola batya banayize simanyi noti erumira ddala noti ya Uganda kyendi mu kwebuuza nene yesobola kinjijjukidde nenga akambuuzeeko gwe nawe kikuyisa bwe kityo Uganda sente ze Dubai 20 gye mitwalo ebiri gya wano naye 20 ntono obana olugoye lw'ogulo olwa 20 luba tetutegeerekeka wano olugoye lw'ebiri atirisitiko naye lwaki ate zano zituluma nnyo kubanga nze nga nembeera nti oba ndyeringa oba olusinyinamu oba nga nyinamu nga 50 dirhams siziraba nnyo mbuno basente mweziri obwo nokaleka tokalabamu naye waneno emitwalo 5 woziraba otoziraba nti sente wano okukola kungi nti tuzituuyanira nnyo ate tutuuyana nnyo ate kati ffe tuba tubakava ku kyeyo ebiseera ebisinga nti sente tuzikozesa nnyo ati nze kankunyumiza najja n'amalalo oba n'amaddo ate buli gwesanze ate nyimuli oba maalo ate nze mudaga muli nyinamu omutima ogwo ndowooza babusamaavu kati nze nzijja nina sente zange nzize nazo bulungi ezimu ziri kuki ku simu ati bano basenga ati munnange muwala ati munnange ekiriwo ati muwala ati munnange nteje bwogambye senga ati ekale mpe namba yo mama Jay abiri galumye ati kati munnange omanyi muzukulu nti muzukulu yebala ate munnange ate munnange olowooza nyine wakasukali jeje tolina sukali nti kakati kwata zino sente gaga n'ataano kati nagenda okwebala abalamu sente zenalimba ze nti period gyemmala wano eno ziba zimala nga sooyezza tezalamala na haafu ya period eyo ate olaba oba okyalimu obuzibu bwetuyina tugenda twerabira nti wali nsobola okukola nsobola n'okola nga bwozaawo nsobola n'ofuna amangu ne bampayo part time nenkola hours 10 ekitono ennyo lwakuba nti mukama badde annyambye nti niwona of course nkola ekizigo nderivalinga lwakuba nti ramunange sente zofuna eri sizofuna wano kano katono ekizigo nderivalinga then n'abaana abakajja ku bupolitipoliti batonotono naye nga I still thank God alhamdulillah nze Shakira kintu kyennabala mu bwongo bwange nyina okufitinga mu buli society however sente wano ziri mu kunnuma naye nyina okufitingawo still kati ekizibu ekiriwo that's why nkola kino nakidi nti tosobola kwasaganya mulimu gumu wano Uganda weetaaga kyobolaba nti eri tukolera salary nga bwe batugamba mbufe tuzinoga bunozi ku miti bannange njagala bajjukiza abatamanyi ono mwana Shakira atambula nnyo ku mutimbagano abasenga ne muwa n'erinnya ono Shaki waffe omwana yali asula ku rooftop ng'embeera eganye obadde okimanyi nti nali nsuzeko ku rooftop ennaku nga 2 saakikugamba naye wangamba kimu nti embeera gy'oyitamu nali kati saakikugamba kati nze bwe nasisinkana abaana bayita mu mbeera y'emu that's why nalwananga nnyo okusembeza omwana ali mu mbeera eyo kubanga nali ngimanyi nasulawo ku rooftop ennaku zaali ezo omwezi gwagwagala ne guggwako nga sinafuna sente ate nga sina bwengenda kujja sente Shaki ate mami kansoke nkujjukizeemu kankusala ekirimi kansoke bamalirize ojja olyoka osala ekirimi kano akaana kamaama ne tukayambako awo before najja mamu Dubai Mzee Hussein Salongo ashadi number 1 baiza okola mu Transguard musajja oyo bambi naawe nno nkunoonya ssebo Salongo Hussein embeera yatereera Shaki embeera yatereera kati esaawa okunoonya abo abamubeererawo bagamba embeera si yalubeerera tewaliyo mbeera yalubeerera bambi ne besitamanyi mwenna musobola okunoonya akaana kano we kajja bambi ne tukola sori yakaawo ne tukayambako awo ne muvaamu abaavuma ddala ng'oyo omwana yagala n'akavuma bubi nnyo ne kaba nga kakyasobola kussa naye nga tukwata bukwasi munnange guma munnange sirika
naye Katonda ayina ekisa nti munnange tewaliyo mbeera yashi ya lubeera kati mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba ng'omwana yali eri ng'akaaba tuli eri ku ddungu ssaawa eno nga tuli naye era njagala noonyeko abaana waliwo n'omwana yangambye mami waliwo n'omwana bambi gwe baali bateeka mu by'amalaaya ku mpaka lwakuba kagenze Saudi Arabia ne kali kaneesunze ne kagamba mami jangu nkulabeko wajjamba nnyo wantaasa wanzija mu ntaana kati mpulira essanyu okusanga abaana be twali eri nga tuli mu kutoba nabo naye nga bali happy osobola okutunda omwana ono n'ogamba nti alina ebizibu biri byabeerangamu kasikini kokka endabika yokka banaye twebaza Mukama so abaleeta mujjukira ono Shakira waffe gwe twalina SB4 ne Mamu Dubai era abantu bayagala nnyo omwana ono ne bamujja mu mbeera gye yali alimu yali ey'empapula yali esinga omukaabya bambi naafuna olumula handika okukola kati ke kano kamaama kange kalabika bulungi naye nga kulikirayo ddala oddayo dde oba wakooye Uganda sigisobola sente zikuluma zinumira ddala bulijjo owaayo ekuluma olaba ogitodde mpozi nga lwasobola okumpa omulimu nga at least ekinono nyajja kumpayo 1500 1500 zemmeka kamu kitundu Alina okusoma gamba ana naye omulimu gwakamu ekitundu ogw'olukumi ebitano mu Uganda akana kange kasigale neme kuddayo kubonaabona naye nga nira ku expense akamu ekitundu kamala mwana wa maama tekamala naye ogumirako waddeko mbadde ngenda gamba before nga tetuneyongerayo nti abaana ba social media ebiseera ebisinga muvuma nnyo nyondo media naye nze kyembadde ngenda obategeeza nti talina buzibu mwana wa mpisa nnyo I think so ne mama we bwatyo wali kuba simusangangako nenga mami webale webale kutuzaalira mwana omulungi ogonjebwa ow'empisa wabale kusimaka mama naye aba social media abasinga ekifo ky'okuyamba abaana abali mu buzibu ate ebiseera ebisinga bagikozesanga advantage okufunirako likes n'okukakkanya abalala kubatyoboola naye ate wojja ng'okola birungi ne Katonda akwanukula naye munange shakize ebyo by'okunvuma munange nze nabimanyiira it's upon them era sena kigambo kimuvinga ne wali nga nakatandikanga mbitya naye kati it's okay as long as I'm doing what I'm supposed to do it's upon you kwogera kyoyagala kuvuma kyoyagala negodagaloga mami nabaye nembwa bwegambye what Shakira nange Shaki otya vidi naye ate ng'oli mukazi mugumu naye kati sikyabateera wonnumba naawe olumba kibuli awo nakulanga ogenda ng'obaatakinga nga abaleke omuliro teguzikiza muliro baleka oli naavuma byagala olowooza sometimes era obiraba olina kuvuma ekintu nga kinene nogamba akaliwali because ebyo ebivumo tebirina mmere gye biteeka ku mmeeza so it's upon you as long as we working and we earning nze kisobola okunzijjako Shaki singa bukeera ku makyali ne bazijjako buli kyenkola nga I'm not earning awo mba nfudde awo ennumwa naye ekigambo kigenda kunzijjako ki totally nothing nze nava ku kigambo Shaki sooka ompa emboozi y'omwana oyo bannange kunyumiza nnyo ne twerabira n'emboozi gwe kamama nga kaalaba ne bannange omwana nga aluma Shaki omwana ye aluma nze omanye ekikwata ku mwana oba ekikwata ku mwana kati saawa eno ali kuki yaguma tasobola kuguma osobola okuguma ku mwana wo tosobola esaawa eno omuwala naye abasajja baseddubuto wallahi ndoza kitaga ne babasalako ezo private parts zammwe ne bazisala omusajja bannange story mpanvu ate yannaku naye nga tugenda gikwata mpolampola naye kabe ekyokuyiga naye nga ekyokuyiga buli mwana ali ku kyeyo wegendereze woleko omwana wo wegendereze nnyo kati bataata nabo basiriwala ssaawa zino nabo bakozesa abaana baabwe abato bataata babikola niye ebiseera ebisinga nze ŋŋamba taata yandibadde mulungi lwakuba nti ne taata amanyi okwevaako n'akola ki mulimu bataata abalungi si bonna nti babi naye nga omusajja yenna ali eyo n'okwata omwana wo n'omukozesa ebyamubyone osaana kufa mayinja ng'omusajja ono we yakola nawabanga si mwana wo nawaba si omwana omuto yenna omwana omuto kuba kyewatuusa kwona omwana kibi nnyo tekyetaagisa na kubeera nga okyalina sookoleke era bannaye ate n'omunnange emboozi Justin kussa oginyumize waginyumiriza bbali ate nzijukira nga yabadde yagintandikiddeko edda kati anti oyo alaba kitagana amanyi entandikwa yakyo then nafunamu ekyokuyiga omanyi buli kintu mu nsi kituwa ekyokuyiga nze
abaana bankuba kyeyo oba ffenna oba oli Saudi oba oli Oman simanyi weniza kuba advisinga nti mwegendereze nnyo we muleka abaana bammwe kale tetuganye maama we alinza okuyisa obubi omwana we naye atilistiko omusanze ne maama we Minagalio nibaneze simaya kata mutu gwakulekeranga baana just tulina bateeka musala naye era atilistiko nti nze just ndi lucky I'm telling you Shaki ndi nyina abantu abanga 100% imesoyo kulekera oyo hama ningamba nti however tasigala kuba kitawe tasakikiriza alakuba na mwana we wali waso wagende somera byonna naye ngezaako bugeza nti I'm lucky enough era nebaza Katonda ngandekedde habo yo mama wange Sejusa oba sis Ani oba sis Hope kabere witi kabere kawa banji fifi baba fati so banji beso kulekera omwana so oli lake ne bambi ono mukwano gwange abaire mukwano gwange nnyo oba ngabe mukwano gwange omuwala oyo twatandika ffenna tugenda kuba kyeyo naye nga twewuliziganya tuyinza okuba tetuli wamu naye nga tubeera twewuliziganya ne wenafuna ebizibu nga tusigala twogeraganya munnange nti ye we yali ajja nze bwe nali njija omwana namukwata ne mulekera kitaawe bambi yanze anyway nesiga nnyo taata w'omwana okuba naye owo yali mu bbanga ki namuleka wa myaka 2 owamuleka wa myaka 2 yakwata n'aleka omwana we nga muto era naye agement yemu oli wemeka bebamu bali bebamu naye nti owange yali asingako kati kyenjo kugamba nti naye ye namugamba maama we kale story ye mpanvu ne maama we naye nga n'abazadde mulekerawo tukaka kuba senga tekyaliwo bwekityo okubeera nti temukolagana na mwana ate tebakolagana ne boyo bati teyali kuti mwana we mukwasa mukwano gwe kuba omuwala oyo mami yalina maama we waali bana munatusonyiwa tukyusiza mu ka location olw'ensonga nti wali wabaddewo ebyekana badde bingi ate nga eno story egenda kubeera nnungi nnyo naddala eri abaana bankuba kyeyo naddala abazadde abaana basingle mother ne mubaleka ewaka e Uganda mulina okwegendereza omwana waffe oba abaana baffe tubalekedde baani eyo nayo ensonga nkulu tutandikiraawo ensonga nkulu nnyo tulina okwegendereza oba ffenna bankuba kyeyo tulina okwegendereza ani gwolekera omwana ono omuwala gwengenda okunyumyako story yali mukwano gwange nnyo tuli ba ku kyalo kimu kyenjogama naye tetubeera wamu tetubeera wamu twagenda ffenna okubeera distance yekananga wa nga buli wanne ku luguudo eri gye bakusudde nti nga wonogamba nti wanne ku luguudo waliwo kilometers nga 2 kati ninza okuba kangezese nti ninza okuba mbeera nateete ye ate ng'abeera Kibuye kangese bwentyo nti tuba oba kaŋŋambe oba nga mbeera Kibuye kangese ku byalo byennyini Kibuye ng'abeera eno waggulu ku mugundi ku Mubaraka ate nze ndi eno wansi nenga mwena muli mugundi yemu ndowooza wekijja okubeera ekirunga nti ebintu bino mbyerabira wekijja okuba distance abantu bwe bajja ogitegeera so twateesa ffenna era nga omanyi nti tumuteesa tujjagenda ku kyeyo netugenda ffenna abadde akolera walala nga nange nkolera walala sijaga nti tukolera wamu naye yaleka omwana we kuba bambi mukazi wattu talina maama ekyo kyonna dde talina maama ku nsi maama yafa n'asigazaawo taata we naye taata we ekyembi nti yawasa omukazi omulala ate omukazi oyo tebakwatagana naani nga tebakwatagana n'ono omuwala n'abaana booli omukazi tebakwatagana n'ono omwana n'asalawo munnange omwana wamuwe mukwano gwe gwe yeesiga kuba ate ye yali mukwano gwe nnyo ngamba kamunesigisa ono mulekere ki omwana nemugamba naye gwe omuntu gwolekera omwana omwesigala nga atalina buzibu tewajja kubaawo buzibu ki bonna nze nemugasobola kwesigisa muntu mwana wange gwe n'omuteekawo nze wange nemulekera taata we yo we n'amutwala ewa mukwano gwe olwo okumutwala ewa maama we oba taata we naye anti maama we gambi yafa maama yali yafa kati taata yaliwo ate taata yawasa already omukazi omulala nga tasobola kumutwala ti wa state balina entalo eziri awo kitegeerekeka munange mukwano gwe yalinawo abaana be naye kennyini ng'alinawo n'omusajja nga mufumbo
Ng'omanyi omuntu oba omulekera omwana wo asanyuka anaganja muyisa bulungi omanyi ffe bankuba kye abantu batwagala nnyo okubalekera abaana. Kwaba bakimanyi. Ogenda yes akasente ojja kuba ng'osindika. Naye mukazi wattu ng'agenda atandika okukola. We yagenda ng'atandika okukola. Yaterekanga ssente ze naye ng'aweerezaako ne ssente ez'omwana okumukola ki? Okumulabirira. Yes. Nti we yaweerezanga saaliwo kuba nange namanyiza bimanya just nyumya story nga weeri. Nti we yaweerezanga ssente ezo. Ng'omwana we tebamuwa kye bateekeddwa muwa. Zo nga ziyamba abaana bono bakola buli kimu bakikolera baana baabwe. Ono tebamukola ki? Tebamulabirira. Ng'ogasseeko mukuba omutimisa amazzi omwana yenna akola emirimu teri mwana atakola mirimu. Bati myaka ki? Nze muwala wange akola yagenda kweza 6 years. Niyo okwata ebintu gwe kenyini nosoka nobyozaako ze nobimuwa ate ebitono ebikopo nga 3. Tusaba muwa muntu bwe kuti nti kati omwana abyoze. Omwana ngamukozesa buli mulimu. Ng'ovuddeko ekyo ekisinga okukwasa ennaku. Omwana ngali mu bbanga ki? Omwana yamuleka ng'alinga myaka 5. Myaka 5 ku 5 mukaaga. Omwana myaka 5 aba akomawa. Aba kyali muto. Muto. Aba kyali muto ddala. Muto. Omusajja bawoona omukazi mukwano gwe gwe yalekera omwana. Ogaseko bye bamukozesa bye bakola byonna. Nadda kweje emyaka emito egy'omwana. Natandika ogikozesa. Bayitawo kyali wango ye yansooka ku kyeyo. Ye yasooka n'agenda. Then ate nga nange ne mu program egenda. Munnange omusajja ng'akozesanga omwana. Oba yamukozesa emirundi emeka sisobola kulimba kuba teri yasobola kugamba kuba tetwaliyo bati yamukozesanga kyo omanya nti ayinza okuba yamukozesanga buli lunaku oba kuba bana abasajja tebalina mitima. Bana abasajja mundamu mu bwongo bwongo n'emitima gyabwe tebalinamu wadde akasaasira wadde obwongo obutegeera. Abasajja tebategeera. Ku bakazi abali ewabweru abeetunda nga bo basalawo nti beetudde ku ssente entono ddala. Omusajja otandika otya omwana w'emyaka 5 6 akusikirizaako ki? Era ng'ono wagamba nti bamumbika. Negwe oba abasajja abo babeera nga balina obuzibu ku bwongo kubanga n'ebintu ebyo bisusse. Baba balwadde ba mutima oba baba beevaako kyenja okwogera. Kuba tosobola kudda ku mwana omuto myaka 5 myaka 6 anti ne myaka ne kagibere 12 kagibere meka still omwana abacha. Kati omukazi ono teyakimanya kubanga omukazi naye abeera ate nga yalabirira omwana. Ono omukazi omwana bate bakyamunaaza. Omwana omyaka 5 bate bakyamunaaza ne siwuwe. Ye naaza. Wa mutimisiza amazzi namugamba njagala wane ebidumula webiti. Njagala okole gino emirimu njagala. Niyo omwana gwoyogerako shakinga se myaka emeka gijiba gisikima amazzi myaka 5 omwana bayenkana. Aba muto simanyi wano waliwo bwana buyitawo ne aba muto aba muwanvu. Kati nganze kawala kange kawanvu baka bali emyaka gye katayina ninga aba muto. Kaba kato bwe kati kaba kato. Naye nga bamukozesa emirimu ati ndoza nze nsubira mama we yagenda ebweru ndoza omwana natani bagamba kati gwagenda ofuuka omukozi w'ewaka ku myaka 5. Abakazi balina emitima ate gwe nga woyogera naye akulaga nti omwana we ali bulungi ng'asimayini ng'aseka olwa mwana ekkagoye akalungi n'amugjayo n'amuteeka mu kamera. Yes. Gwe ngamanye mwana nga ali bulungi bane n'abazadde ffenna nga tetunayogerayo mugezengako okulaba sayinizi z'abaana omwana oba oyogera naye mu video osobola okumanya nti ali bulungi oba tali bulungi. Oli mutuufu. Omwana asobola okikulaga naye nga gwe omuzadde tofaayo kubanga omanyi walekera omuntu omwana. Ne munnange embeera eno eri common ola twali ku Nyondo Media omukutu gwe tuliko gwa Nyondo Media kuliko abaana bangi muli omwana eyayita issue ye nga yagala bamwe ku magezi yaleka abaana be bali aba 2 tewalimu mu gurupu ko twakikubaganyako ne tumala oluvannyuma mwana tumukakanye kati ng'omuwala obusobo bwe yafuna yali abaana yabalekera anko we kati muka anko nali katulugunya abaana nga ne anko tayina buzibu abaana ne bajja ku ssomero ne babaleeta ewaka abaana nga tebasoma omwana abaana agamba mama w'ekituufu awo yali neiba nga sente omwana aweereza sente z'okusoma naye nga bana tudde bakola ki bali mirimu kati omukazi n'alyoka awalawula mukakojjawe n'amuvuma twamuhambolinga tetumugamba mukwano tomanyi kyoyogerako tomanyi kiki kyodiringa nakyo first of all oli wala abaana si gwali nabo bakyali mu mikono gy'abantu abakyamu bw'okakanako nti ovuma n'aweereza voice note zonna gundi kojjawe ng'awanda omuliro
kojjawe ng'awanda omuliro simanya gulwe abaana tolina waneno wakati namwaluga watya tujjako amaaso ddamu wadde obbawuliza ogenda kukola otya watya abaana bo bafuna obuzibu twagamba omwana omuwala twamugamba tumugamba ddi aki wasoose okusooka okukola nti olyoka oyimeyo olyoka otuvume olyoka oyimeyo olina obwongo tonabwongo tumugamba mukwana ekituufu tolina buki bwongo bali balina abaana tonna baje obavuma otya kuki ng'atuweereza voice note zaawo nga naye nga ali mu bba walabula naye bisirumwe abana bange nengamba nomwala naye obwongo oba kiyumba kyekyamutabula ngola obwongo bute butegera bulungi abantu bakyali n'abaana bo bakyali mu mikono emikyamu abo benyenyi abalina abaana bo ngobaddako ngo bavuma olaba batulugunyizanga tonna badde kubavuma ngo baweereza na sente bulungi nnyo obavume bagenda balabirira batya nengamba omuwala bwe kibanga kisoboka abaana bawinege gyosolo bafuna gyosolo bateeka ewa maama wange abaana bakole ki abaana babeere ewa maama naye abaana bamulema okufuna paka nakati kyemmanya ayinza okuba nga yakomyewo kuba yagala rozeti ze kange nerabira abaana bange bwe kiba nti oba kyetaaga ki kangende ndabe naye ng'omwana asinzidde yali amutumugamba mukwano ddayo bangu nga bukyali bivungevunge weetonde omunenya nnyo naye omunenya omuntu ali ku kyeyo ebiseera ebisinga kyoba olowoozako oba olina omwana oba olowooza kati gwe tosobola kuleka hama naye bw'oba omulese nga omulekedde omuntu nga si maama kuba kati gwe mami wo omwesiga obanga omulekedde oba ngambe nga muntu ki oba mukwano gwange ekintu kyonna ekimutuukako olinza n'okugamba nze nkya nninnyirawo ennyonyi nzire Uganda esaawa eyo oba n'okukola tokyayaga anti kati kitegereka shaki naye oli tali wiringi kuddayo naye ayimye eri avuma anti kati ataawo kyeyakolamu kikyamu anobeera ng'okimanyi kyogenda kugenda wadde enkya weefuula ezono wadde buli kimu okitegedde tobalaga nti olina kyomanyi wabula bala plan B abaana bange bavuddewo batyawo omwana yakakana kulinga alyoka avuma nga alyoka beetwala ne anko negamba what munnange omwana oyo omwana nga bagenda omukebera anyway maama we waliwo neighbor yaweereza maama ye ndooza abaana bano babeera n'amasimu abaana bono omukazi nga bafuna essimu nga ndooza omwana woono weeno neighbor simanyi magezi ge baasala naye basobola otuuka ku maama waki w'omwana bali eri naye nga baneighbor be bakikola abalaba ono omwana engeri gyayisibwamu ne bategeeza ono nga omwana wayisibwa bubi ekirala yavunda omwana yavunda mbadde sinagamba kati abo tebaloopako wadde ku poliisi wadde nga bamaze okukiraba Uganda nzibu wabula bategeeza maama we ne bamugamba nti omwana yavunda era wansi ngomanyi omwana oyo nja kutwalayo omulabeko embeera gy'alimu avaayo so oba ngambe nti sawa nabiisa mu kamera ninga yavunda awunya I think so nina baana bagiko yayonoonika mama ne banenga tulabye abazaala kyokka maama w'omwana we yakomyewo n'alaba ku mwana w'embeera gy'alimu yazirise buzirisi naye kati ono omukazi n'ono bbaawe weebali tetunnaba kuddamu balabako oba beekwese oba tebeekwese kuba maama w'omwana yagamba atuukira ku poliisi I think so yategeeza lwaki yabalabula yagenda n'atuukawo butuusa ayinza okuba teyatuukira ku poliisi ye n'agenda n'atuukawo ewaka so omanyi osooka kakasa olabe oba kituufu kyebakola kibagamba okukebera omwana nga bituufu bamukozesa musajja n'abulawo musajja n'abulawo maama kati tulina ngeri gy'osobola bafunamu oba baddawa niyo yonna gye bali omukazi aba alina obbaloopa ate omuntu yena yeetaaga obwenkanya mwana w'omukazi ng'akkiriza I can also stand for her. Nyina ebintu byempulira nga shake binesisiwaza nga bimalamu amaanyi nakatono ke nina at least ndi willing okukateekayo bw'obanga omwana ng'ali willing nja kujja ontwaleyo and then we see what we can do for her omwana agenda kufuna atya justice oyonoonye omwana wa muno ku myaka emito omwana omutidde future ne bananga abazadde naye abasajja baagala ki olina omukazi ewaka like seriously baagala ki olina omukazi alaka yamanya nti baawe akozesa omwana ono nozanga balwadde anti baaka balwadde baaka oba omwana waabanga omwana omuto osobola okumanya nawe entambula anti nti omwana tali bulungi
n'engeri gy'atababira wogamba ate nga ssente nnyina azisindika n'ozikwata naye ng'abaana abali ku kyeyo mwenna kati yandiba nga famire endwadde mwegendereza abantu kituufu mwegendereza abantu bemulekera abaana bammwe bannaye story eno eyinza okutuukako n'okaba gwe yaliko abaana emabega oba n'otunenya lwaki tukyogedde ku lwaki tukireese mujja kutusonyiwa naye bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono so buli ayina omwana we gyali nga naba kutuukako kubanga mbajja gamba tuli wala lwaki mutujjamu emitima abaana ffe twabaleka kigasizaawa okubanga tolina kyomanyi newe omwana we ayita mu mbeera y'emu so kati kyembasaba mufune ku budde muno abaana bankuba kyeyo bannange nga hona kufuluma kugenda kukola sooka we kakasa omuntu gwolekedde omwana o otherwise ebyokukola bireke sigale wakalima kubanga sisuubira nti waliwo ekisinga labirira omwana walla yamu kusuubira nti eri ekintu ekisinga obulamu bw'omwana wo kazibere ssente tewaliwo ssente singa muwendo omwana wo w'oba ng'obuliddwa yes n'amasomero wegali kibeera betako however n'amasomero waliwo bakomplaining abasomesa abo bayisaamuko obubi abaana bazadde baabwe nga tebaliiwo naye kibeera kaleko mukwata omutwale kusomero ina wosobola okuloopa ojja gende wa HM ojja gende wa banjawulo bona tebasobola kuyisa mwana kyekimu bubi banaye baddiya temunyiiga leka tubabangule oba tubabikula amaaso mumanye bagamba ekijjo omanyi kinyaga bitono ate lubaala embeera nga n'embiro kwotadde so munoonyereze ku baana bammwe gye bali abasajja bano babayita baseddubuto ate nga Uganda yeeyongedde okwonooneka oba kasagazi ke kalinyeze simanyi abasajja kiki omwana jjajja w'omwana asobola okukikola taata w'omwana asobola okukikola kojja w'omwana asobola okukikola neiba asobola okukikola omwana wo so manya nnyo omwana wo obulamu bwe temukambuwalira nnyo omwana kuba gwe wamulekera gambye omwana eyo nsonga nkulu n'oboggolera omwana sooka omanye kiki omanye omwana wo ali ku ki tumayoko ku babaka ab'enjawulo olaba omwana wo atambula atya si lugezigezi but oyagala kuba togenda kudda kati oli ku omanyi shaki kyenkwagalako olina amagezi ate olambika bulungi ensonga obuulirira abagambye kubanga eno story mbadde ntiddemuuko kubanga saagala kutiisa mwana ali ewala shaki ngeze nti hama mulese wano ndi eri oba oliawo ndi mu kiyumba kubanga abaana basikati va ku byange nti nze embeera byange timunjagadde nsobola okutambula naye omwana ali mu kiyumba ali ku contract ali mu baana abawala abo batalina mitima tebaagala kumanya ffe tebatwala ng'abantu afunye eyo embeera bamulaga nti omwana we ali mu mbeera bweti ne bweti talina sente za tiketi tasobola kufulumayo tasobola kumukkiriza n'obufu kubanga tibaagala kumanya abagenda kubeera mu mbeera ki abagenda kulumizibwa that's why ebintu ebimu basala byogerako but bagamba prevention is better than cure so mubeere very careful era nga bwagambye Shakira akirambise bulungi nti wadde toliiwo funako omuntu gw'okwana ya at least abeere ng'asobola okukola ki okuwa ku bubaka abeere ng'akola ki funa kasita kanokobera omunyigamu awo naye ng'asobola ogenda ku mwana wali mu mbeera akiwa n'amubuuza nako n'okubefriendinga abaana ne butabakambuwalira nnyo ng'omwana asobola okubeera open nawe asobola okubeera free nawe n'abeera open n'akubuulira kyakola kikyayitamu okitegeera ate omwana tomulaga nnyo oli mukama nti ajagala nagamba mami ajagamba nze mulimba kati nze kambireke bule somufuule mukwano gwe asobola okugamba ekituufu kyakola ki ekizibu ekiriwo tasobola kugambira ku simu okwo so kibeera beera n'ofuna omuntu asobola okukola ki okulaba ku mwana oyo omwana we ayita mu mbeera ki nga tonnaba kwesiga muntu yenna mulala nga we weesiga maamawo oba weesiga maamawo ezukidde weesigenga nnyo omwana we yaba asooka ku lisiti nabyaba bagamba bifu mwesigenga ekisembe at least muze bali omugaye kiwagambye ekifu si bituufu wawayiriza abantu niye mwesigenga nnyo era bannange olwakadde Shaki lwakuba eno nsonga nkulu nnyo tujaga twaba omukyalo oyo wanabakiza ntukola story it's okay tulaba nga ekisobola okumuyambamuuko it's okay naye tugenda kulwanyisa tutya abaseddubuto kubanga beeyongera buli olukya tulwanyisiza tutya abaseddubuto beeyongera buli olukya tulwanyisiza tutya abantu ababonyabonya abaana amabuja gatalina musango kubanga nayo bisusse nosanga omukazi ngayonona ku mwana tubiraba ku intaneti bingi naye tugenda kukola tutya okulwanyisa embeera eyo kubanga abaana baffe babonaabona Shakira nze teri kinnumanga mwana muto naye nze ngamba
ngolaba makitumu agamba nti omwana ye first priority. Yeah, yali first ate yali last. No wa bodo kono ye boda jezili no wa taxi kono omwana ogwo mukala fasiye gundi ye fine. Inti abo basevudu je bali balinzo kwa baliyo ne babijjawo tebiriwo ogwo omulimu munene nnyo. Fenga abantu batuka fe government esokerwako. Fe tulina okwerwanako tumaye tubikwase government. Era nebaza abantu abakwata bu clip kubanga oyasobola okwewakana tulabye nnyo. Oyina kwataka clip takomoko nagenda ku police omuntu ne bamukwata. Banaga babikola mwebale nnyo mwebalire ddala. Nabatagenda ku police je balinga batya naiba anagamba ki. Ekyo kibi. Badia kibi bola banga ekito kigenda mu maaso nadala ku mwana kubanga abaana bano fetu bategeeraze Shakiri watutedi kintu kinumanga mwana zo omuntu omukuno obera ofunye obuzibu bitwa tugende it's okay kiri kaleko nayo omwana omuto Shakira numa amutide future mwana wa buwala na wabera wa bulenzo oba mutide future abakikola ne mukwata abantu abo butambinga bakola ebintu ebyo ne mubalopa mwebale nnyo mwebalire ddala badia mukoze omulimo gwammwe mwabatiitira oba oli okituuka ku mwana wo ojja kutandika okikola oba oli okituuka ku mwana wo buli wolaba mwana nga ayina embera gyayitamu nga si nnungi bambifu okwa nti otegeeza amateeka mwanirira omwana wanu tegeza chairman tegeza naba chairman tegeza buli omu yenna bwe kikwatako olabanga chairman nze bwe nabanga chairman agenda kundisa police tulwanire eddembe ly'abaana ligenda lisebengeera buli lunaku olukya abaana babonyabonyezebwa abaana bakwatibwa omwana sisa agera nensanga akikola singa police abaana boononebwa bannange nga tumaliriza buli omu abeere mulabe like mbega wa munne mulabe abaana bengeri gye bayisibwamu twala obuvunanyizibwa nga amababa nga taata genda mu mateeka omwana oyo asevingibwe abakikoze mwebale mutwanguize nga nkuga nti waliwo akola bwati omwana ate tombuuza bibuuzo bingi ebiseera ebisinga naffe tuba tutya ogamba mbuno kampeyo neiba wange okutta gundi eyo kitegeera kanjije nkugambe mbalagiridde nti Dubai nkuba bukubi simu nti munnange wano waliwo wano nakino osobola n'ogijjako ne batanoonya oba okunoonyera ne bagamba oba n'otagendayo so mu ddakiika mubeere nga mwanguba mutaasa obulamu bw'abaana byebyo bannange ate nakwongerako kinenga Shaki bale kujja kundabako kamaama mukama kuwa omukisa webale kunjagala nange webale kunjagala tokyawanga sisobola kusuubiza naye mmayi sisobola kubagala nnyo